Okay, amanya gange Dr. Taha Ahmed Kasule ndi director ku Islamic University in Uganda. Onaku lwa leero wano ku Kawempe Muzimu Secondary School tubadde tuggulawo olukungaana lw'abasomesa abasiraamu abeegattira mu kibiina kya UMTA. Message gye njagadde okuwa abasomesa abayizi baffe ebadde yeetooloolera ku bintu ebikulu bibiri. Ekisooka kwe kubategeeza nti bwe tuba twagala abaana baffe babeere ba mugaso bulungi mu maaso eyo gye tulaga, tulina okubawa okusomesa nga kumalayo. Kyentegeeza n'okumalayo nti abaana baffe basome eddiini yaabwe ate basome ne curriculum y'eggwanga ebasomesa ebintu ebikwatagana n'okubeera nga balina amagezi amajjuvu ate n'emibiri gyabwe nga mijjuvu. Naye ensonga y'empisa n'ensonga y'okubeera abantu ab'eddiini ebiseera ebimu tugenda ne tugisuula. Kati nga ffe bwe tuli basiraamu, abasomesa abasiraamu abakuŋŋaanye, bannange mbadde mbategeeza nti tubeeko kye tukola ekyenjawulo okulaba nga abaana baffe eddiini yaabwe tebagisuula, kubanga ffe bwe tubeereyo ku yunivasite tugenda ne tufuna abayizi nga mu butuufu bakuze, kumpi bali ku poyinti emaliriza emisomo, naye nga tebayinaamu mu Kulaani, tebayinaamu ebintu by'eddiini tebabimanyi, olaba nga bakukaka mu kubikola. N'olwekyo eyo message tugibawadde. Ekyokubiri, bannange mbabuuzizaayo akabuuzo nti mu kibiina kino ekya Muslim Teachers ffe aba yunivasite tebannatuteekamu, era ne mbasaba nti kyandibadde kirungi ne tubeera nga naffe twenyigiramu. Mpozi ekisembayo njagala okwebaza abateesiteesi b'omukolo guno, bagukoze nga mukolo mulungi nnyo ddala mu nteekateeka, awantu wagazi, abasomesa bangi bazze, programu ya mulembe nnyo, n'olabira ddala nga bintu mu butuufu bye bikwatagana n'embeera esaanidde abantu b'omulembe guno okutambulizaako. Bannaffe era tubongedde bategeeza nti ensi gye tutambuliramu eri ku tekinologiya. Okusoma kuno kwe tusomesa abayizi, tufeeyo okulaba nga amasomero gaffe galwana okuyingiza tekinologiya mu masomero ng'abaana bakyali bato, baleme musanga nga bakuze nga omulembe gwabayitako. Abasomesa abeegattira mu kitongole kino ekya UMTA, olunaku lw'eggulo wano Permanent Secretary yabaddewo n'ayogera bulungi ku nkolagana eri wakati w'ekitongole kino ekya UMTA ne Ministry of Education. Era ne yeebaza nnyo okubeera nti abasomesa aba enzikiriza y'obusiraamu baavaayo ne beegattira wamu, ate nga bagatta abasomesa ba primary n'aba secondary. N'agamba nti ekyo kiyamba nnyo gavumenti bw'eba erina byeyagala okutuusa, okubeera nga enteekateeka bwe ziti eziriwo ziyamba gavumenti okutuukiriza byeyagala okutuukiriza mu nkola ennyangu, kubanga eba eyogera n'ebitongole bitono, message n'etuuka gy'egenda. N'olwekyo ndowooza nti okubeerawo kwa UMTA n'enkolagana eriwo wakati w'ekitongole kino ne UMEA ne Ministry of Education kya mugaso. Kiwa abasomesa abasiraamu omwaganya okutuusa ebirowoozo butereevu mu ministry, era bye baagala okuteesaako ne bye baagala okusaba nabyo bibeera bituuse mu ngeri etali ya kugenda buli omu kinnoomu, wabula nga batambulidde wamu nga kitole, ne ministry ne kigiyamba okubanga bw'eba ekola policy zaayo, eddoboozi ly'abasomesa abasiraamu n'amasomero g'abasiraamu lyonna ebeera erifunye omulundi gumu.